Abantu bakatonda mwenna essaawa eno nkulu nnyo nga njagala okubaanirizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nga bwe banjudde Musumba Ssembuusi bw'ayanjudde. Musumba Ssembuusi oyo yatwala ebyenkulaakulana ekkanisa n'obuwanika era yatwala n'enteekateeka y'ababuuliza ba Global Mission Workers n'ebirala bingi. Sebo naawe tukwaniriza Mukama waffe. Omwaka guno gwe tumazeeko gw'2021 kituufu emirundi egimu bwe tumalako omwaka tutera okugamba nti kuliko omwaka. Naye waliwo yayimba oluyimba oluganda wange omwaka guno gwajja bulungi nga tugwaniriza ne tukuba n'enduulu naye tetwamanya biri mu package. Kaakati nange neegendereza okozesa ekigambo mukulike kubanga package olusi nkalubo. Naye twagala okwebaza Katonda atuyisizza mu 2021 omwaka ogutusomoleza ddala kiraza mwoyo ng'eridda mu nkovu. 2020 yatuwa amabwa amayitirivu bwe gwali gugwako ne tulowooza nti gawonye twesanga bwesanzi nti ekintu kituzzeemu mu maanyi. Gano gali maanyi gennyini. Tufunye ebintu bingi n'ebitotamanya lockdown curfew biki tetubitegeera ebintu bingi ebyajja ne bitulumbagana. Twebaza Katonda nti naye newankubadde ebyo bibadde bwe bityo Mukama akyakukuumye gwampuliriza. Twagala okusaasira bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe nnyo ffenna ng'ekkanisa nga buli maka manye eriyo abatudde awo nga tebavangana mu kiyongobero ekyo nga kizibu n'okuvaamu olwa taata olwa maama olw'abaana olw'abantu abaweereza bannaffe ab'ekitiye balungi abadde batuweereza obulungi abaawumulira mu mwaka ogwo oguweddeko kitalo. Naye ate tukyebaza Katonda olwagwe nange abakyagenda maaso n'obulamu. Tusaasira families ezinyigirizibwa, abantu abafiiriddwa emirimu, abaasalwako, amasomero gayitako, abannasale, abo bwe tetumanyi mu Katonda atusaasire. Okuva lwe baagaggala tusaasira abeewola ssente ne batandika amasomero ku olwo lwe baagatandika n'okutuusa kati nga tegaggulwangawo. Eriyo abaleeta abaana ne babasokola empolampola ne bagandika mbayingizeeko mu nnyumba yange mbasomesezeewo, bangi basibira mu makomera. Twagala okusaasira mwenna olwa bizinesi. Abantu covid oli bw'avaawo wa 2020 abantu okuddamu okwetereeza ne bagenda ate batunde ku bibanja ne batunda emmotoka ate baddemu bizinesi bagizzeewo kubanga ebintu ebirala byali bifudde. Abatunda amadagala ga expirinze naye amadagala go gaagenda maaso kirungi. Naye abantu ab'ebizigo, abantu ab'ebijanjalo byavundire mu butale gye babiteeka n'ebirala bingi ebyafa n'engoye ezimu n'ebintu bingi ebyayononebwa n'amazzi n'ebintu ebirala. Twebaza Katonda nti newankubadde embeera eyo yaliwo naye Mukama atukuumye akukuumye si lwakubanga ki kyonna naye olw'obulamu obw'ekisa kya Katonda waffe. Twagala mu ngeri eyo okusiima gavumenti yaffe. Tukkiriza nti gavumenti erina byekoze bingi okulwana olutalo luno okulaba nga covid agobwa asindiikirizibwa. Minisitule y'ebyobulamu twagala okubeebaza olwa byonna ebimukoze okulaba nti embeera etambula. Abakulembeze baffe ab'ebitundu nga bakuvira ddala eyo waggulu mu gavumenti okujja nga bakka ku disitulikiti paka eno wansi gye tubeera mukoze binene bingi. Abakuumaddembe mukoze, abalamuzi mukoze, bamya palamenti mukoze, munono mwonna mwe neebaliza bonna ba security buli muntu alina kyakoze. Naye ate naawe atatuyisizza bulungi tukusabira busabizi wenenyi naawe omulundi omulala kuleme kukola bwetu. Eriyo abatakoze bulungi, eriyo abakubye obukubi abantu obwereere, eriyo abatulugunyiza abantu obwereere, eriyo abanyigiriza abantu nga tebafuddeyo n'obuntu babuggyemu ne bakwata abantu mu ngeri teri nnungi. Naye mmwe abakoze ekitundu kyammwe ekirungi mwebale nnyo, mwebalire ddala era tusaba Mukama abawe omukisa. Era tusaba n'enteekateeka zeeyongere maaso olw'okukuuma abantu n'ebintu. Kino ekintu ekyajja kipya, buli muntu kipya takibeerangamu. N'olwekyo oluusi kyetuva tusaba n'enkwata abakikwata bakikwate n'emirembe. Ng'ekkanisa njagala kutegeeza kkanisa 2021 nga guweddeko okubategeeza ebintu bino wammanga era bye byandeese okubategeeza nti twebaza Katonda
ekkanisa tumazeeko omwaka 2021 ng'etambula bulungi olw'okusaba kwammwe, olw'okukola kwammwe, olw'obuwagizi bwammwe. Ffe nga bwe mwateeka eno ku kitebe okukulemberamu ekkanisa, okubeera amaaso gammwe, okubeera omumwa gwammwe, tuzudde nti ekkanisa etambudde bulungi. Ekisookera ddala etambudde bulungi mu kubuulira enjiri. Bassebo, nze nali natya nnyo bwe nawulira nti enjiri n'Obwakabaka erimala kubuulirwa mawanga gonna enkomero n'eryoka etuuka. Nakitiira ddala nga ndaba tujja kulwawo okugenda. Nga ndaba abantu kizibu batuukako kubanga tubayitako nga bali mu nnimiro zaabwe. Saamanya nti Mukama yalina puroguramu endala gy'agenda okukozesa bino ebyuma bijje ebikasuka ebintu mu ngeri ez'enjawulo. Kubanga olwaleero tulina abantu bangi abatannyangako mu kkanisa ne bwe tuba tutambula bagamba nti gwe nkulaba ku TV, gwe nakulaba ku TV, gwe nakuwulira. Abantu bangi abakkiririza Mukama waffe olw'okubuulira okubaddewo mu kiseera kino. Twagala kwebaza amakanisa okubeerera ku basumba, ku bakadde b'amakanisa ne ba church officers, mwebalire ddala olw'evangelism. Ezimu effort zibadde direct. Twagala okwebaza Prime Radio olw'okugulawo omutoogo. Radio nebuulira eno ekoze effort ezo reporter ndoza ziri mu ba radio ba communication basobola oziwa naye wano wabadde okubuulira okwakasa mmeme syndicate okubuulira okw'amaanyi ate okukyagenda ne mu maaso ne leero. Prime Radio mwebale nnyo, kyetuva twebaza ababadde basponsoringa nga programs ezo ez'okubuulira enjiri. Effort zikoleddwa ku radio, effort zikoleddwa ku bizindaalo eri community radios, ebizindaalo. Neewuunya nti bo ate eri abaliiri waffe mu byalo bo bagenda maaso ne bwe tulekeraawo. Ka meeting gye twakola gye nakulemberamu yaggwa dda naye juzi omusajja nga nti affe twagiddamu twabatizaayo 12. Kakati kitegeeza nti kanisa yayingira mu spirit evangelism. Twagala kwebaza amakanisa gonna agaliko emizindaalo egiwanikiddwa waggulu. Twagala kwebaza nsanze nga ntambula amayumba g'abasumba nga nago galiko ebizindaalo. Omusumba nga yakeera kubuulira ku makya olw'eggulu buule lunaku. Ndowooza ne kino ate covid ate ayina engeri gye yakireeta tekyandibadde bwekityo. Abantu bakoze byonna ekisoboka okulaba nga babuulira enjiri nga bateeka mu buli trading center. Ntera okwogera n'aba Prime Radio bano nimba nnyonnyola nti temukkiriza muntu asaagira mu radio mu studio ng'asaaga tavuma bantu tajerega bantu lwa nsonga eriyo radio gyetevaaku. Era nze kati n'ebyokulabirako ngenda mbikendeeza kubanga nyinza okuleeta nti muliraano wange yakola bw'ati nga muliraano wange kwali. Ndigenda okudda ku kyalo nga muliraano wange tangamba nsebo nontwala ku radio. Radio ewulirizibwa kino nkimanyi nasooka okukiraba e Bulaaya ninkiraba mu Amerika bantu bateekako radio zaabwe batambula bawulira. Njagala kubeebaza nnyo olw'okubuulira enjiri okwo okugenze mu maaso mu trading centers. Okugenze mu maaso ng'omuntu ateekako radio n'agirekawo n'agenda ate n'alima ng'ate ye ekyayogera agirese mu luggya. Abamu babadde bakuŋŋaanya abantu mu ngeri zaabwe ne babawuteekako ebizindaalo ne bawuliza. Mbeebaza ne community service ezigenze mu maaso mu kubuulira enjiri. Abantu bagogodde, abantu bazimbedde abantu amayumba, abantu bakoze emirimu egy'enjawulo. Tuzze ku lw'obulabizi okubategeeza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'omulimu ogukoleddwa. Abasumba mbeebaza nnyo kuba abasumba bano bassebo ne bannyabo ba frontliners. Era wano mu bitabo byaffe tugamba frontline pastors be bali eri ku kintu kwennyini. Bo bakozesa omulimu guno bagukozesa capital bagenda nayo ey'obulamu bwabwe ey'omubiri gwabwe ne bagenda ne bayingirira ddala mu kintu kino. Bassebo twebaza nnyo olw'omulimu gwe mukoze era mwebale nnyo mwebalire ddala naddala abakadde b'amakanisa abawagidde omulimu abawanika abadinkoni abakoze ekisoboka wadde ensi egaana naye ne balongosa amakanisa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. N'olwekyo evangelism egenze mu maaso bassebo ne bannyawo. Bwe twabadde era mu nkiiko zaffe ez'obulabizi twazudde nga wabaddewo okulaakulana mu kitongole kya Musumba Sembusi kyakulembera. Wabaddewo abantu bangi abaguze ettaka eri ekkanisa nga teriwedde mu kiseera kino. Nosanga ekkanisa atugule wano tweyongereyo, atugule wano tweyongereyo. Abamu ne baleeta ebyapa. N'ennaku zino omukyala yajja buzzi n'aleeta ekyapa n'agamba nti kino nkiwaddeyo ewaffe eri akiwayo ludda lw'ebusonka eri ate yewe eno Kampala. N'aleeta ekyapa n'akiwaayo. Abantu bangi nga baabigoba dda n'agamba nti kino kankiweeyo eri Mukama. Twagala kwebaza nti newankubadde nga covid abaddewo era bassebo ne bannyabo nkozesa ekigambo abaddewo waali
wali basebo ne banyawe era nkusaba mukwano gwange toddiriza neekuuma ate kati batugambye ono atambulira ku speed toddiriza masiki toddiriza sanitizer omukolo gw'owulira nga teweekakasizza teweekaka omuntu bw'otuula naye ng'olaba nti owulira nga atawulira mirembe kasete bakusibyewo naggaamu vaawo genda walala weefunire eddeme kubanga ekigamba kika niweebereremu naye abantu mu mbeera eno ey'okwebereramu baguze ettaka bawaddeyo ettaka bazimbye amakanisa mwabe Kampala kambasabye mulekeraawo okukaabakaaba nti abantu bakendera mu kkanisa mwe temwamanya nti enjiri okuva Yerusalemu yavaayo na kibooko abali Yerusalemu babagoba na kibooko ne bajjayo emisumeno babasalemu ne babajjayo emiggo ne bajjayo ennyondo ne badduka ne bagenda Antiokia ne badduka ne bagenda gye bagenda nga bazimba makanisa abantu mwe bemutalabe n'abamu tebaagwa baliwo ffe bazimba makanisa baliwo ffe kati bakulembera ekkanisa nga abafu batanze okufuna ku mutindo gw'e Kampala obasanga bali eyo ng'akulembera Sabasukulu kubanga ava eno ne bw'aba yali ng'alina eriiso limu eri ewaffe abana abiri nolekyo abantu bali eri waffe bakola mulimu temunakyo temukayana nnyo mubasabire busabizi nolekyo omulimu gugenze mu maaso amakanisa gazimbiddwa amayumba g'abasumba gazimbiddwa abasumba baweereddwa neewuunya covid eno seerabira kukyogerako kino mu covid ekkanisa district neegulira abasumba baayo emmotoka 2 kyonna kirabanga nkitidde ate saagala sitya kukyogera kyalima kindi wano ne bagulira diero n'associate mu covid abantu bakoze omulimu gw'ekitiibwa nnyo ne balabirira ekkanisa teri musumba gw'osisinkana n'omulaba nti ne boolaba atunula bw'atyo kubanga ali mu covid ne boolaba azibiriza bw'atyo azibiriza birala naye ng'abasumba mubalabiridde njagala kwebaza ekkanisa mwena okutwaliramu olw'okulabirira abasumba baffe eyo yonna gye bali abakyala baabwe abaana baabwe mwebale okubalabirira mu covid ate ssebo ku lw'obulabirizi twagala okwebaza naffe ababeera eno twali tugamba nti ffe tunaatwala butwaze kubanga ffe tetulina kkanisa naye ssebo abantu balabirira eri naffe ne batulumba eno ne batulumba wano ku bulabirizi ogenda okulaba nga naffe wetuli bassebo ne bannyabo twagala kwebaza ekkanisa olw'omulimu ogufaanana bwe gutyo mwebale nnyo twebaza n'abasumba olw'okutendeka abantu baffe ne mubayigiriza okwagala abaweereza okwagala omulimu nze mmanyi abantu bano baagala nnyo Katonda kati olw'okuba Katonda ebamulabiramu ffe nabo ne batufaako ne batulabirira thank you very much mukoze bulungi nnyo njagala kuzzaako ekirala kyenjagala okwebaza ekkanisa nga tumazeeko omwaka guno tugumalako yengeri bassebo ne bannyabo waliwo ekigambo kye nagambye nti nkimala mwaka naye olw'okuba sipiki yange ebadde eringa omwaka gugenda kuggwako waliwo ekigambo kye tutagenda kwagala kuddamu kwogera batusalako ne batwala abalala ne bagenda North Awala ne bagenda West kati ebyo tubyogera lwaleero tubimale batusalamu musirwa bubi ne batwawulamu ne tufuna obulabizi bwa North Buganda Field ne tufuna obulabizi bwa West Buganda Field enyala mukama waffe eryebazibwe obulabirizi obwo bwatandika obulabirizi gye buli era nga butambula bulungi bwe batusalamu okutya kwatiisa nga bagamba nti kanisa teeyuuge kubanga omuntu amanyi okubuuka ku gaali neetagala era abantu bangi oli abuuseeko n'asindika epikipiki ate agibaddeko n'ayingira tuleera naye nga kyavudde mu kubuukako oluusi emiti egimu bwe guwagukako guno nga gugwa kati abantu bangi balowooza nti obulabizi bunanyeenya buwanyeenya okunyeenya sikugwa naye tugenda mu maaso ekisookera ddala bwe twatuuse mu lukiiko lwaffe olw'obulabirizi lipoota yatusomeddewo yalaze nga tukyayimiridde bulungi mu byensimbi tetuwaliwo nolwekyo njagala kwebaza abantu abali mu Central Uganda Conference mwebale olw'okuwa ebitundu bye10 n'ebirabo mwebale nti abantu ate beeyongedde maanyi mweyongedde maanyi mu kuwa ebitundu bye10 mu kuwa ebirabo mu kuwagira Prime Radio mu kuwagira Kireka Advance Hospital mu kulabirira ka meeting
n'emirimu emirala kyalabiddwa nga muyimiridde bulungi, tuyimiridde bulungi. Njagala kubeebaza olw'ebyo bye muwaddeyo okuyimirizaawo obulabirizi buno. N'amawulire amalungi nti n'obulabirizi buli nabwo buyimiridde era butambula bulungi. Tubusabire busobole okutambula n'okusingako awo. Bwe twabadde tufuna lipoota yabadde eraga nti disitulikiti tuziteekamu grades 3 eziri highly sustainable, zeziri waggulu ezisobola okweyimizaawo ne ziyamba n'abalala. Ne tubeera ne medium zenkolawo zendya, ne tubeera n'endala eziri ku ccupa zo nga zibeerawo naye nga ziyambwa ziri. Naye okuyita mu lipoota zaalaze nti ate newankubadde covid waali bassebo ate g'amakanisa geeyongedde genda mu high ne medium. Era twagenza okukakana ng'eziri wansi ntono nnyo, ziringa nnya tonotono, naye nazo tumanyi bwe tunamalirako 2022 tujja kuba tuzisiseeyo nga Mukama atusaasire ne zivaayo. Wabaddewo okugabana. Bwe musalwamu ne mugenda eri n'eri, etteeka ligamba nti ebintu ebisobola okugabanwa, okumuvinga mubigabana. Era twatandika ddo bigabana, ebya north tubiwaayo n'ebya west ne tubiwaayo. Nolwekyo bebitasobola kusitulirwa tosinziira wano n'ogabana kalitunsi ataali katikamu. Togabana ssomero lyekatikamu ero liveeko lireke libeereeyo, Bugema muleke abeereeyo, Kaloka abeereeyo, Mubende abeereeyo, naye bino ebirala ebiri ku akawundi oyo mutaka tumugabana. Era bassebo njagala okubategeeza nti newankubadde era tumugabanye tukyayimiridde nga Mukama akyatubedde, tukyasobola okugenda mu maaso. N'olwekyo twagala okwebaza kubanga fields ezo zaali inaugurated, zaateekebwawo, abakulembeze baayo gye bali beetaaga kusabira omulimu nga gugenda mu maaso. Twagala okubeebaza kuba nabo manyi bawuliriza, mwebali kutambuza kigaali ekyo, gaali netambula bulungi mu luguudo kubanga namwe omwanditagadde naffe twandifunye ekizibu, naye mwebale kubeerayo nga mubeerayo emirembe. Ekirala human resource, abakozi kyatiisaamu. Abakozi bano baba kubanga bwe twamalirawo 2 abamu ne bagenda ne basooka batwala basatu abo, abasatu abagenda mu north n'abasatu abagenda mu west, ate nabano support staff abamu abagenda nga accountants ne bagenda. Nsi nerowooza nti oba kinaatukola bubi, kyatukosa kubanga byaleeta enkyukakyuka. Abasumba baffe abantu baffe 2 bava wano ku bulabirizi ne bagenda ku union, naye ate uko si kutukosa kubanga baakula. Kubanga Pastor Usaba yagenda n'agenda yakulira stewardship and development ku Uganda Union. Lydia Mugerwa naye n'agenda n'akulira abakyala ku Uganda Union. Asenguka akwaliza bifo, n'olwekyo tetukayana bebali ne bagenda. Ne tufuna ate abalala 2 nabo ne bagenda ku Bugema University, Musumba Kalema John ne Bitamazire Nicholas nabo ne bagenda. Omuwe Bugema mulaba Musida ne wabaawo ku Ugaawo. Tufuna omulala Sejjuke yali ali mu bulizi waffe ngali Lugazi naye ne bamutwala ne tunyenyaamu awo. Naye njagala kubategeeza awo wonna waamaze okunywezebwa kubanga naffe ne tubeera nga naffe tugobererera polisi, naffe ne tusikayo 2 ate kuva mu West Buganda, ne tujjayo Musumba Serunjoji okuva Ebukuya, ate ne tujjayo n'Omusumba Kaliisa okuva Ekiboga. Abo baakomyewo kati beeno waffe. Ate naffe ntugamba Bugema University yatwala 2 kale wakika tugijjeko omu, naffe ne tujjayo mukyala Esther Nsubuga kati yaleetebwa yakulembera abakyala ku Central Uganda Conference, nayo yava Bugema University. Ekino nekibalansinga kubanga Musoma Sembusi eyali kati West Stewardship and Development yetwamugjayo eri mu East Buganda. Era East Buganda wali station director basebo ye Noah Sekitto, oyo kati yatukulemberera erudde eyo. Ne wabeerawo n'enkyukakyuka endala entonotono ate nga nkulu zenjagadde okubategeezaako naddala abatasobodde abayinza okuba nga tebaawuliriza mu kiseera ekyo. Okumanya omulimu gwate gukuze bukuzi kyekyandese okubeebaza nga tugalawo omwaka tutandika omwaka omulala. Twaliyingidde ne disitulikiti empya 4
songa ziri zagenda netugamba zagenda tezawe twaggalawo nedda netugamba nekateekawo district bijaba twagisala ku Kyazanga Nabinene yasalwa ku Masaka Lukojo yasalwa ku Mukono Bunga SDA yasalwa ku Makindye kati ezo nnya mpya zatekebwawo era ne baketi zayo zawedde ne badyero bamaze okulondebwa era ne balangirirwa ekyo kitegeeza tera omulimu tegwakonzibye gwagenze bugenze maaso twebaza Katonda olokola kwammwe okwataddewawo twabadde no bakwongera okuteekawo discipline endala naye omukulu wa development yabadde alina olukalala luwanvu naye ne tumugamba speed mpola kakati omwaka ogujja mwe abalowooza nti muli kukalebwerebeko okufuuka district mwekakase tokyusa bukyusa amaloboozi bo nti koyogera eddoboozi bagaye nti okuze aleka ekirevu kijje kyokka eddoboozi likyuke lyo so singa bano abazanya katemba abeesibako obulevu nga basibyeko busibe naye twagala nga mukuze bukuzi nga district esobola okweyimirizaawo ekyo kimu erina abantu baayo ekuze eri makyuwa mu nkwata y'ebintu ate twayisizayo n'etteeka eddala njagala okujogera ddala wano mulitegeere wa development ajja kujja wano oba yajja dda ajja kwongera obbinyikiza nti oteeka okuba nga mulina ennyumba y'omusumba owa disitulikiti sitwagala disitulikiti etandikira mu kupangisa zaali zibaddewo tezijja kubaawo ku luno mwabana akulifyinga 222 kati mwechecking kati gwalowooza nti obulaku katono kufuuka district katonda funa nyumba kino kikuweddeko tandikirawo mangu tugambe nyumba ya district leader so seyo mbulizi oluusi binza okwawukana kuba district leader bali mu saizi z'amaanyi zijja mu mulembe nolwekyo muteeketeeke n'amaanyi era ne tugamba akatuteeke tongozi n'omulimu omulala bino bena bitegeeza nti wabaddewo okulaakulana ne tugamba semba bule mugazi nnyo tumuweeyo omusumba omulala nga waffe wa bulabirizi omuweereza omulala tumuteekeyo emyala tumuteeke entuusaawo era twamaze dde okuteekayo omuweereza ali ku budget y'obulabirizi twamaze dde okuteeka omuweereza omulala Busega naye ne tugamba katugitiyo tuyongere omuntu naye ng'ava ku bulabirizi naye twataddeyo ebusega mu lukiiko lwaffe tugamba katumuteeke ebuloba naye biri mu district bajja kukola enteekateeka zaabwe nga baba n'abalabye naye nga twabawaddeyo omubuulizi mu kitundu ekyo era ne tugenda nga tuteekateeka bulungi naye Mukono teyali associate kati kuno twataddeyo associate agenda kusula bbanda nolwekyo ebyo byonna bizze nga bizze ekibireese kukola kwammwe njagadde bagamba ebyo byonna bivudde mu kukola kwammwe ate obutiko bwe bukona osaaka ebijanjaalo muba kubanga temwakola bulungi era tetwandibikoze naye tubikoze si lwakuba tuli bafuuse eno ebyo byemuleese ffe bwebaza management eno nti treasury yaffe twebaza mukadde Miro ne tiimu ye nti ebintu babimanaginze mu ngeri etusobozesa okukola ebirala twebaza batukoze bulungi kakati bwe twogerewo kakati mu kiseera kino ne tukolayo era enkyukakyuka endala ne tugamba ti baatusalako biri ffe bano abasiga tusobola kwekolamu ate mulimu mulala katugamba ti for administrative purposes olw'okutuuka ku bantu abalala nti katuteekemu zones tulina ebintu bino bibiri bitawaanya abantu naye ekiwandiiko kijja kujja naye kanjogere wano mu bufunze station kyekifo ekiteekebwateekebwa okufuuka obulabirizi kyova laba twalina ekistation eya North Buganda station kati yafuuse obulabirizi eya West Buganda yafuuse obulabirizi tuli mu kaweefube okulaba nga East Buganda ono afuuka obulabirizi ng'ekitebe kiri Mukono era badawe mbadde bwakucyogerako eri maaso tukiyina mu nteekateeka okulaba nga kifuuka aba South be bali ab'e Masaka nabo bajja kufuuka buli wowulira ekigambo station kitegeeza bagenda kufuuka buki kati buli obwafuuse saagala muntu addamu kugamba nti obulabirizi obuto obwa North Buganda Field ekyo oba oyogedde mu bukyamu buli si bulabirizi buto kati buli buki obulabirizi obuto bwe twogerako oba oyogerako East Buganda gye tuteekateeka efuuka obuki obulabirizi ne
south jetwekateka naye ne tugamba nti nazo okuzifuga bwe kibe kinene twagala tukendeze omulimu guno tusobe nga tusobola okutuuka ku bantu amangu tuka kubasumba amangu abantu bekunganya mangu abakadde bawo n'obayita katukolemu zones kati kwe kukola zones zino wammanga East Buganda station yeyo yebaddewo Mukono Seta Ntenjeru Namulesa Lugazi Lukojo eyo station kati byoto wulirawo nga bibaddemu station babiyita North Mukono zone tokaana na manya gasobola n'okukyuka kubanga bamuge tulina sige twatandika nago naye nga eyo zone eye Kayunga etwala Kayunga Ndese Kitimbwa n'Enjeru balimu bana tekitegeza nti bali bamu na ffe tusuubira nti ekiseera kigenda kutuuka mangu tusale district endala awo ndowooza mugira bano gira baawo eri okumpi ne bw'otuna obutunuzi edda twazanya ngomeza nti bwentuna wano okulaba osobola okulaba mangu naawe eyo district neebaawa mutandika okuziraba muzitegeke bulungi kuba nabo ne criteria zitegereka bulungi South Buganda Masaka South Buganda station yetwala Masaka Chiwesa Chitoma Sembabule Sese ne Kyazange Kitebe kiri Masaka oyo watula station director kakati ate ne tukola mu zone namu mulimu Kyotera Lakai na binene ne bijaba ekikutebe edukwote eyo nge eri Kyotera ne tetwakomyawo ne tukola ne South Buganda South Kampala zone Kampala ne tugamba nti zone Kampala waki twagiyita zone abantu bakifanga tetwagiyita station kubanga bugiyita station kubanga kati ejja kufuka obulabirizi basebo nze station director waayo kati nze twalira ddala eyo kakati olw'okwewala okutomeregana omulabizi asigala nga yatwalaawo naye ne tukola mu zone ebadde Kampala zone kati Kampala zone twagitaddemu ne tugamba nti tulina zino South Kampala zone najja Nankumbi weteeba ng'egenda mu Kajansi Entebe Makindye Bunga Central ne Bunga district ne Kikajjo Mpigi Busega abo bagenda najja Nankumbi ate Central bagenda Makerere abantu baganda Central ate twandibadde na ekigambo Central kati kijje mu ndowoozayo Central ono wafu wa zone Central zone oba ogenda Makerere kiwali headquarter egenda Kampala B Maganjo Matuga Nansana Wakiso ne Masuulita abo bagenda awo kati we Masuulita tajja ku bulabirizo kutusanga babayise buyisi bonna lumu naye bajja kujjaawo bwe tuba tubeetaaga East Kampala etwaliramu Kireka Kanyanya Gayaza Luzira Kyanja bayogerwe wano bututudde wana wantulo ntulo yatwala kino kati abantu babuuza mwakoze ebintu ebitalina budget mwakoze ebintu kati bwana ekitebe bataddewo fayiro bataddewo kiki sebo ffe tulina na wano enkola yaffe filosofi yaffe gye tulina wano ku bulabizi ffe tugamba nti taayi eteteredde esinga atasibye kubanga eteteredde otereza nteresi atasibye talina kyakukola kati gwe byolabanga tebinnatereera gwe tebikutabula mutwe naye ffe kiki kyetugamba eyo si level ya administration obwo si bukulembeze nti oyo kati gwe twataddeawo naye gavana kati yoyo era ye tava mu district ye era talina mikolo gyagenda kukola ku lwakifo ekyo ye tukuŋŋaanirawo bukuŋŋaanizi ng'abasumba bakana twagala kusinkana ab'ekyotera abazooni eyo ng'abasumba baffe bava wano nga tugenda tubasisinkanawo tugenze najja Nankumbi najja Nankumbi teweeraliikirira wemakiriri era bwe neebaayo ebyetaagisizza nga byetaagisa okutereeza ettaayi bijja kutereezebwa nolwekyo mubeere eyo eyo enkola eyekendezezza bwe tunaafuluma nga gamba tulina kye twagala okutuusa ku bantu tofuluma mulundi gumu abantu ne bagenda kusinkana b'ekyotera abantu ne bagenda kusinkana b'ekayunga abantu ne bagenda tuba tukola omulimu ogugenda omulundi ogumu oguwerako abakadde singa okuŋŋanya abakadde ba Kampala zone nga tebadde tubeera weetaaga kisaawe kya mupiira naye kati singa ogaa nti nkuŋŋanya bakadde bokka abali mu kitundu kye Central Kampala zone ojja kusanga nga bantono nolwekyo tulowooza nti ekiwandiike omuwandiisi agenda kujja wano lumu annyonnyole ebintu bino bitegereke okusingako bwensobodde obinnyonnyola naye bitegeere nti byonna bikoleddwa olw'okulongoosa omulimu
olw'ekiseera ekinzirukako bassebo nga tetumanyi tugenda funa okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga ebirala mbireka si lwakubanga nina bitono naye nina bingi. Transfers kanzikuoneko lwaki tewalabye nnyingi nga gwe bw'obadde ozirowooza. Njagala obabuulirayo amawulire amalungi n'amabi geegattira wamu gw'onoomanya bw'ogasengejja. Bassebo ne banyabo kambategeeze nti omwaka ogujja y'enkomerero y'ekisanja ekyatandika 2016 n'ozatandika 2016 ezo zeyeri major transfers eyo gye bagamba nti teri jjinja lisigala ku linnaalyo eritayinza naye Katonda yamanya kati tugamba titwagala ggwa ku bintu bingi ate nga tukyayina enteekateeka ezikyakola ki ezitambula. Olwaleero waliwo kye sibabuulidde tulina abasumba babiri abagenda okulitayalinga ku nkomerero bwawedde mwaka guweddeko abasumba babiri abalitayalinze setubakuuma ng'ekyama omusumba Boogere Moses abadde musumba w'Entebe, omusumba wava Monopol abadde wange Basuuliita balitayalinze. Kitegeeza olina okuteekamu pawa endala naye ate waliyo abalala basatu abagenda okulitayalinga next year 2022 sagala basoma mannya kambaleke naye basatu abamanyiddwa obulungi nabo bagenda kulitayalinga. Kitegeeza nti manpower otogitegeka bulungi osanga obuzibu n'ekyo tetwagala kugwa bugwi mu bintu nga bagandi gundi yagudde mu lujegerere gwa ne lumuluma. Twagala kugenda n'ebintu byaffe mpola mpola nga tutandika mpola mpola tujja kutuuka n'ekyo beera mukakkamu lyaganze nali ndowooza abasiba n'emikugu nga tetubagambye nti musibe bassebo transfer nammwe betwagamba nti muli ku transfer enkola ya transfer gamba transfer teba transfer kujja kungomaze okutuuka ku kifo. Ekiseera kyonna olukiiko lutula ne lugamba nti ate betwalabye nga ate waliwo obwetaavu obufaanana bwe buti twasazeewo osigalewo enkoko zo zirye kabakusiibule sokke naye basobola okusibula n'obeerawo olwekyo naye musiibule abe mwagala okusiibula siibule. 2022 biki ebikulu ennyo byenjagala weesunge bino njagala byogera mu dakiika ezo ng'essaawa eri zinaba kutuuka. Number 1 ekisookera ddala bassebo nawulidde ekigambo oba nakyo kyajja mu lulimi ki nti pulezidenti waffe yagamba oba yakyogera bw'ati mpulira baga nti keegwake keetonye amasomero ganaggulwawo. Kati njogera bye nawulira simanyi oba bakootinga direct oba bamuwaayira naye njagala kukozesa ekigambo kyekimu nti ffe tugamba mu nteekateeka ey'obuntu tikagwake keetonye twagala eddwaliro tulijjeko engalo omwaka ogujja. Mbasaba bassebo ne bannyabo bw'oba okola purogulaamu yo gikole ng'ogikoze etegerekeka bulungi nnyo ng'eraga nti omwaka ogujja tumale ki eddwaliro amino gwayingidde omwaka guno wetwogerera olwaleero eddwaliro lisanyusa kubanga ekizimbe kya OPD kimaze okukyamala dokuyimirira kikomerere kikube plasta bakole ebweru byonna bigenda mu maaso. Kati betubuzaayo kusenda wabweru wasendebe bulungi parking eveyo bulungi terazo agendemu munda twagalira ceiling bena bigendamu okuteekamu enzigi okuteekamu amadirisa bena byetaagisa ebyabaliraadi naye nga bebisinga ne ssente tubyagala obituukako omwaka guno ogutandise baŋŋambe olwenjogera bandabula sebo tugamba ogujja gwe guno. Kati bassebo okusinziira ku budget gye nnina endaga twetaaga akawumbi kamu n'ekitundu kasita tukakwata mu ngalo eddwaliro tulimaze. Akawumbi kamu n'ekitundu tukatuukako tutya twasazeewo nti akawumbi kamu n'ekitundu tukatuukako nga tutegeeza ab'ekkanisa nti omutayimbwa teguvuddeewo guzze buzzi bujja. Enkola ey'okusolooza omutayimbwa nga tumaze kutuuka kati tugidibiza. Tukusaba okutandika n'omwaka nga gutandise tandikirawo okumanya omutayimbwa bwe gunaabeera. Kakasa nti buli muntu yenna yeetegekedde omutayimbwa guno. Eyo enkola tugizaagala ogizzaamu amaanyi era tujja kusingana n'ettiimu zaffe z'abasumba tulabe nga ebintu byonna bikolebwa bulungi. Twagala ate tetugenda kuba na mwaka gwonna kubanga omwaka ogutugabanyizaamu emirundi 2. Tugabanyizaamu ekiseera eky'okuzimba kuno
ate twagala okuteekamu ekiseera ekigenda okuddako ekyokulaba nga ebintu bibiri bikolebwa. Twagala okuteekawo governance bwe buki okulembezi tuzimbeke ne bagenda okukulembera abantu batubuuza era abantu balagamba nti niye abantu basajja bagayava bateekebweyo kakati bwe tebana bakuteekawo bukulembeze. Sebo magezi tegaba gomu agaffe gagamba likatusooke tuteekewo ekintu kino lwa nsonga sitwagala tukaane ng'obudde bukyali singa tunatandika okuda gundi yaddako gundi sitwagala ataata mwagala aleme kutuzi kuzimba ddwaliro sitwagala eyasaba n'atayitamu atatandika kukirwanyisa kofa katubeeko bwe tukituusizza ffe tulowooza tulina bwe tugenda okukituusa kaakati tugamba bwe tuti nti ekyo effeeza eddako naye ate twagala okuteekamu x-ray machine, CT scan, theatre equipments, bitanda ebyabalwadde, laboratory machines, hospital beds n'ebirala tubyetaaga. Kati ebyo tugenda byaŋŋanga tutya tugamba bwe tuti nti tugamba nti tugenda kuba n'omutayimbwa ey'enkola ekyaliwo wabala ng'eyongeddwamu ebirungo bingi. Number 2 twasazeewo tugenda kubeera ne public fundraising eyo y'amaanyi ennyo ssebo radio. Nva wano nga n'olunaku nduwadde kanisa yonna erumanyi buli alina waawandiika 21 Ogwokutaano 2022 teri kirala kikolebwa tugenda wali. Manyi nti bonna tebatwetaaga awo naye ne basigadde eri bonna bajja kuba ku kintu kyekimu. Nasabye abasumba era njagala nangirire wano twagala enkalala z'abantu abasobola kujja mu fundraising eno. Ate twagala muntu ajje wano ngate ate ffe tumunoonyeza ezimuzaayo twagala abo abasobola okwereeta n'atuula wano mu fundraising eno ey'amaanyi egenda okubamu abasajja n'abakazi abamanyi ffe tugenda okubayita mwe mutusappulayinga emannya togenda ng'obuuza nti owange onoosobola okugenda mu ye Kampala onoosobola okugenda gwe tuwandiikire era mwe njagadde okukitegeera si kyama erinnya lyo ssebo oyinza okuba otuddawo nga baaliweerezza dda twagala amannya ne adresi zaabwe twagala okubayita mu ngeri ey'official tubayite bajje tutuule wano ebyomugenyi omukulu akakiiko kajja kulaba ani mugenyi omukulu naye kakasa naawe okuyita okuva esembabula okujja oteeka okuba mugenyi mukulu tujja kuyita abantu bona eno fundraising egenda kujja abantu abali mu bulabirizi buno n'abatava mu bulabirizi buno. Eno fundraising twagala okuteekamu ne gavumenti eyawano abakulembeze baba nnono abakulembeze bano ab'ekira tugenda kuba nabo abaana baffe abali ebweru w'eggwanga abali mu nsi bonna bwano twagala ku mutimbagano ekintu kyonna kitandika okutambula obulungi 21 Ogwokutaano era bagenda okuzimba obulango balina kutandika okukibaka mangu omwaka nga bwe gutandise okulaba buki bye tugenda okukola naye akakiiko kagenda kutuula wiiki ejja okutereeza ebyonze byenjogedde. N'olwekyo buli kanisa enteeka okuweereza abantu abo sitteeka nti ba 7CD si be ŋŋambye olukuŋŋaana lugenda kubeeramu n'aba petrol station abo bonna betunywako amafuta wammanga awo. Tulina abantu betukolaganye nabo ab'amasomero abatuguza emmere abatuguza embaawo bo banaafuna kino nga tebalina ngeri ndala ate gye batutunuddemu. Tutaga badonors bonna n'ababadde ku tenders bonna adresi zaabwe zonna zonna tugenda kuzifuna tugenda kuba ne fundraising awo ku ddwaliro yeesooka tulyoke tubeere ne fundraising namba 2 eyokubeerawo bubeezi ng'okubeerawo kwe fundraising kitegeeza ssente tulyoke tufuneyo omuntu gwe tulowooza nti yalina ssente nnyingi gwe twaziwa ssente zaffe ez'eggwanga yazirina ajje naye ye tumuwalulwe kubanga bw'abeerawo kizibu mayanja ate okuwanika n'abaako naye kyayogera oyo olwokubanga muntu mukulu tutya kw'ennaku z'omwezi naye tulina ze twawadde naye tuli mu July oyo yaggalawo. Njagala ekkanisa ekitegere bulungi naye ffe ekitukwatako number 1 kwe kwetegekera May. Kino kyensaba kino kiseera kyakuwaayo poloti kibanja nte mbuzi emmotoka ekikuvuza omukaaga zaaki ziri mu parking
era njagala kusaba ssebo mukulembeze ow'obukiiko buno okukakasa nga eyo makanisa twetaaga kati okuwulira kwolwo olunaku olwo abatajja eno n'abajja kuba mu fundraising eno gye tulimu naye nga bo bagikoledde eri bajja kukuŋŋanyiza eri abantu nga kye tuliko kulaba nga eddwaliro lirina okuggwa tunoonya akawumbi kamu nekiki n'ekitundu gwe bwokatuwa n'otugamba temukuŋŋaana bintu ebyo nze nkabawadde oba otukoze bulungi naye ate era oba otumizza omukisa gw'okuwaayo naffe twagala tuweeyo kati tulina tunamala okuwaayo okwo ekizimbe nga kigenda mu maaso kati awo kalenda tugenda ku GDP basomera bulungi governance tujja kuba bino bigenda kutambulira wamu leero this time okulaba nga tekawo enteekateeka yaani abagenda kulembera eddwaliro abe tunaakwasa ekintu kino be bamanyi ne bye beetaaga ebirala kati mmanyi nti waliwo ebibiina ebyenjawulo ebiteeseteese okuwaayo agala okutuweereza CT scan, x-ray machines, theatre equipments, abalina ebitanda, abalina lab equipments, abala bangi n'abamu babadde bankubira nga bagamba ssebo tulina ebibiina ebisobola okutuwa tulina abasobola okuwa kati time yeeruwa nolwekyo njagala kusinzira wano ku muzira l'okutegeeza mwenna ababadde balina enteekateeka eyo kati akakiiko tugenda kukalangirira wano tulangirire abantu abatuufu be mugenda okutuukirira mukolagane nabo tulabe biki era nze nandiwadde amagezi nti naawe ekikukakatako ng'omuntu oyinza okugamba nti nange singa tunategeera emiwendo gyabyo nti nze nga gundi ne famire yange tuwaddeyo ebitanda bwe biti nze ne gundi kasati namala ekizimbe okukimaliriza nolwekyo njagala kubasaba eyo project z'amaanyi egenda kuba ya Kireka Adventist Hospital tugenda kukiko nolwekyo banaffe abali ebweru eggwanga mwebale nnyo abantu abo batukoze bulungi mubakubire kaamiina eyo ayina abantu beeyo abaana abantu abali eyo bonna mubategeeze batukoze bulungi nolwekyo ebyo bituyamba ekirala era omwaka gwe guno gutandise nagedde kino nakyogeddeko dda twagala ekitebe kya East Buganda kizimbibwe ekiri mu budget yaffe era aba East Buganda njagala okusooka okwebaza bano abazimbawo ekkanisa ababukasa bo bamaze batandise okuzimba mwebalire ddala era tubebaza nnyo mwebale nnyo kubanga mwekino mutunagendera okujja nga ye Mukama yamaze dda okusongawo ennyumba ye yamaze dda okuggwa nekisembayo bassebo ne bannyabo tuyina strategic plan gye tugoberera 2016 paka 2020 bagiyita I will go strategic plan yatuweereza okuva ku General Conference kwa ku division era gye tuyina nga Uganda Union eno ebintu byonna bye tugenda okukola 2022 si byakuteeba byonna bitambulira mu eyo strategic plan era focus areas weziri bazituwadda okukakasa nga waliwo omwoyo omutukuvu Holy Spirit yemu kusonga enkulu ennyo omwoyo omutukuvu kitegeeza olukitegeeza kumanya byawandiika kitegeeza kusaba ekkanisa teko okudda obujja teko okuba n'okusaba mwabakulembera amakanisa eyo abantu omwoyo omutukuvu tebayinja kumunywa mu bintu birala wabula mu kusaba mu kuyigiriza mu kwewaayo mu kusaba n'okusiiba byonna tusaba buli mukulembeze eyo gyali abinyweze number 1 number 2 mission okunyweza okubuulira ki enjiri plan yaffe eyo eno strategic plan nyangu nnyo kumanya nti tudda bujja number 2 kubuulira ki njiri kakasa nti abantu babuulira enjiri mu ngeri yonna twagenda ne munnange oyo ne musumba netugenda tugulawo akatale naye nga natuuka nga nekaleka mulabirize okujja okugulawo akatale wano oba ndi ku kikino naye nga tubeera n'oyo netubuulira naye njagala kukakasa nga ndi waffe ebiseera ebyo omubuulizi yajja nantegeeza nangamba nti ssebo twabatizza abantu babiri abagambye nti baawuliriramu obwo bubaka obwakatale ekyo kitegeeza ki nti ffe tukotogedde omulimu tusobola okubuulirira ku mufu ku mbaga mu kwanjula mu bukiiko oli kwerosi baako mission buli wobeera laba mission laba nti mission eyiseewo okubuulira njiri mu buli mbeera omuntu n'ebirabo bino byetugabye byamagiraasi tubiveeko tumusime enjigiza bayibuli tubasimbe bayibuli kisibe bulungi abantu batonera ebintu ebiri mission driven spiritual growth ensonga eyokusatu okula mbyaki mu byomwoyo kiki ekirese okulumagana kuno kwona butakula mbyamwoyo
Ekkanisa tutaga abantu bakule mu by'omwoyo ekibali okulumaluma okola kino okola kiri olaba ng'ekkanisa tekuze eri abantu baffe mu kanisa batannakula abeerumaluma abalwanyisa kino abalwanyisa ekkanisa abasimba ekkuli abalwanyisa abakulembeze abalwanyisa obukulembeze abalwanyisa polisi butakula mu byamwoyo. Ensonga eyokuna bukulembeze leadership. Twetaaga okuteekateeka obukulembeze bassebo. Strategic planning tugamba tujja kuba n'obukulembeze obulungi twetaaga okuba n'obukulembeze obulungi ddala obukulembeze buvira ddala eno omusaba sukulu n'abaana nabaki bali bantu bonna okubanga obukulembeze weebuli n'ekisembayo infrastructure ekyo kyateekebwamu wano ku union yaffe tugamba tubeere n'ebizimbe n'ebintu ebirabika obulungi ebiwesa Katonda ekitiibwa era olaba twayisizaawo n'ekiteeso tugamba tetwagala kati tudizayininge abazimba amakanisa pulaani buli muntu aleme kudda buzina kiki abazimba ennyumba z'abasumba sayizi naki byo bivaawa twagala kubitunulamu ebyo bireme kubanga omuntu akola bukozi oli n'azimba ennyumba ng'apima ku musumba we waabwe kubanga ye mumpi ne bakola oluggi lwa fuuti 4 nga beerabidde tejja kujjayo omusajja wa fuuti 6 anaayingiramu atya ne bazimba kubanga balina omubuulizi mutonotono alina omukazi n'omwana omu alina omwana mulenzi tebamanyi nti bajja kuleeta alina n'abaki n'abawala twagala n'abazzukulu abamu bajja kujja n'abazzukulu abalala twagala ng'ekifu bw'oba ozimbye mu kyalo oluusi n'abakekkereza ebintu nga babikekkereza mu ngeri yakunyigiriza tebikola. Nze waliwo nengenda makanisa nempulira enyiike kankyogere wano ku leediyo kinyiiza nammwe nkyogera bulijjo gye tutambulira naye kankyogere ne tusanga ng'ettaka liwezaawo yiika 5 yiika 6 oba 2 naye nga batusimira latulini mwe tutajja kati ekyazimbisa kalatulini k'ogendamu omulundi ogumu nga tokyuse kiki n'ogendera mu livansi kati ate omulabirizi bw'ajjawo ate agende ku muliraano alyokadde wanaabuulire oba saabalabizi lwanajja tukole tutya amakanisa tugateekeko obuyumba buno obutambula n'abakulu nga bakamutera waawo nti kubanga ffe munange ekyo kitegeeza nti tetufuddeyo ku bintu bye tukola. Bw'oba ozimba ekkanisa ozimba ennyumba y'omubuulizi ozimba ebikola ku kkanisa tubizimbe nga bijjayo ekiki ekitiibwa ky'ekkanisa tuli mu mulembe mulala n'olwekyo 2022 lowooza nnyo ng'opima ekkanisa togipima ku abo baliwo ekkanisa ejja kgenda maaso ennyumba togipima ku oyo mubuulizi aliwo oyo bw'ava oba litalina embuzi eyalina embuzi n'olwekyo eriyo abalina emmotoka omusajja yankuba esimu nanga nti wano omwantutte emmotoka tejjaawo kozi naye bangamba ennyumba eriko galagi naye galagi kweri naye emmotoka teyita mu mulyango gwa galagi kati galagi bateekako ya gaali bamanya nti galagi kyekintu kyoteekamu ekidduka tafaayo ekidduka kyaki pimanga omanye nti kwekkula infrastructure. Twagala bizimbe bulungi birongosebe bulungi bikole birungi twagala ekintu nga kijjayo ekitiibwa ky'ekkanisa njagala wano okusinziira wano okusaasira bannaffe aba Mount Olive kitalo kubanga sitaani yatujjako ekizimbe ekyali kifuusa amaaso gaffe n'amaanyi gaffe n'essanyu lyaffe ekizimbe ekyali kituuse waggulu nga tumaze okukyeyagaliramu omulabe n'akisuula naye twagaana okuyomba ennyo kubanga it could have been worse singa kyakuba abantu naye twagala obasaasira abaayo tusasira district eyo n'abasuna omusumba n'abakadde kitalo naye twebaza Katonda nti abantu bafa ate lwali lwa sabbiiti naye Mukama n'akikuuma nolwekyo twebaza Katonda olwebyo basebo ne bannyabo njagala kulekerawo olw'ekiseera ekimpeereddwa naye nga njagala kubasaba nti omwaka guno 2022 emiramwa gino nga gyabya mwoyo kanjiddemu nekyenabuuse financial freedom kitandika na Holy Spirit mission, spiritual growth, leadership, financial freedom. Twagala ekkanisa ebirina eddembe mu byaki mu byensimbi ng'esobola okweyimirizaawo. Bassebo ne bannyabo ekkanisa ziruma zikaluba ng'ekkanisa esonze 3,000 ate omubuulizi eyazze balina omusupportingamu yajjidde mutwalo. Zino zetulina zaani reported omusumbaga nti kinnemesa okunona ssente ogendayo kapipiki ka mutwalo nga balinamu 1,000. Financial freedom eyo ekkanisa tezisobola kukola bintu byayo
kanaffe tutule tusiriikirira twandibwa district naye tunaabawa banaasobola okuyimirirawo tosobola kukola financial freedom ya church okujjawo ng'okozi y'abantu b'ekkanisa nokyo twagala abantu b'ekkanisa nabo babeere n'ensimbi wano nkubiriza ab'ekkanisa okuba n'emirimu okuba n'ennimiro okuba n'ebyobulunzi bassebo kisobokera ddala nga tonna bakulangirira nti ekibanja kyange kyalu nnyo kakasa nti ne bwasimba ovakedo yafa ne fene yafa nga tonna bakulangirira nti ze buno obwavu bwa kika kyange ne jjajja yali bw'atyo sooka ogezeko ku bintu ebiki ebintu ebirala njagala kusaba abantu bave embeera eyo etulemesa okuweereza obulungi financial freedom nolwekyo twagala mu byensimbi ng'omuntu asumuluddwa mwami gwe oluusi amaka ge ekigalemye osibiddwa oluusi n'eddoboozi ly'omusajja lisirisa awaka ekimusirisizza talina bw'ajjayo ddoboozi nga n'omwana si yamuweerera alemeddwa okugamba nti sit down gwe tasobola mugamba nti akagoyo ambadde kaki ng'ate baakamweza buweereza ye tamuguliranga njagala eddembe eryo beera n'eddembe buli lwokola akasente sigaye nti mumugende mugamunoonya sente naye nga sente ozinoonya si olw'okunongoosa omulimu gwo buli lwobeera mu busibe bw'obwavu omukyala alina engeri yakyankalanamu ate naawe olina engeri gye weeveera obweveezi bassebo kambategeeze mu abaami omwami buli lwataba na sente aba n'entondo mu abakyala munanjulira eyo n'akuba emimiro n'akontola omukyala mugamu nange mbadde njagala gendako bweyogerere wano nandikuganye maama sente okozesa zange tambula genda nyawe ate amaanyi ngajjawo agakugaana ndaba kati mwafuna eddembe lyammwe naye ngaebyo tabyogeza mutima mulungi musibe muli nsaba tusumulukuke tubeere n'ensimbi awaka tubeere n'emmere tulunde enkuku ezimu zirya buwuka tulunde ezo zirya mmere efisse tusobola obikozesa ebyo embuzi zikyasobola olaba kati tusonda bono sino muntu nolaba nga akaluubiriddwa nga namusiringi 10 naye ng'enkoko olwaliri kula sente nyingi embuzi kula sente nyingi ate zisala mu mwaka emirundi ebiri ebezadde nsaba mukama atubeere tuve mu busibe obwo nolwekyo bino bw'obiwandiika atudde eyo ojja kubanga sipiiki yange ogitegedde ya 222 ngambye number 1 Holy Spirit Holy Spirit tebamunywa ku mafuta ga malala gonna si sanitizon Holy Spirit tebamufuna tumufuna tusinza tuyiga Bayibuli tusaba tufukamira ku maka gaffe ne tufuna omwoyo mutukuvu kubuulira njiri amaka gabeere mabuulizi ga njiri eyo evangelism center eyo mwetuvukola community service abokukyalawo bafuna amawulire okuvaawo waliwo yali akyusenga obubaka bujja mu nnyumba yo mission 3 spiritual growth okukula mu byaki nemu okungangana noyomba nolwana omukyala nolwana nabaana mulwana muyombera mu kyaki ne muzira kyaki board waliwo n'emisango gy'owuliriza ku makanisa agamugamati guno omusango ne public negumanya ab'ekyalo nga bawulira emisango egitali gya kinnaddiini ebyemisango ffe gyetuyita egy'ekinnaddiini kutwala musuma ffe ne bamugalira kubanga bayise akakubo mu lujja lw'ekkanisa n'akaggalawo bwe bamutwala tumunonayo nga n'okubadala tubadala ogwo omusango guzika naye emisango egimu mu abakadde b'ekkanisa waliwo emisango egiswaza ne bakuzza ebbali ne bakubuulirira growth weeri twaga kanisa nga erina abantu nga bakuze tusobola okulunda yafuka omukadde tusobola okulunda nga bamanyi enkola ekkanisa kyakimanyo bagitegeera bamanyi basobole ekanisa ekuze egamba nga nti kikatukireke ekanisa ekuze kanji babuulire nti esobola n'okufuna omusumba omunafu naye ne bamwesonyiwa ne baganda oyo tatugaana kukola mirimu gyaffe ffe tujja kukola emirimu gya Mukama tumwebuuzako bwebuuza nga tugenda maaso leadership nkyogedde eyokumeka leadership obukulembeze ekkanisa omwana somi yagamba nti ekintu kyonna ekijeremeza butabaawo obukulembeze bw'ekkanisa yo bugenda maaso bugumu bugenda mu maaso omukadde gwe twalonda akola amanyi kyateekeddwa okukola oba aliwo bubeezi n'ekirala financial freedom njogeddeko nga n'ekisembayo kibadde infrastructure ebyo munaabituusa bwe tunaabituusa Mukama jatusaasira tubeere bawanguzi mwebale nnyo mwebalire mbaagaliza ekiseera ekirungi era kyagala kuva ggulu nga sikozeyo kino kwe kutumira abasumba bonna bange mbaddamu n'abakyala era njagala nkozesa omukisa guno bannange
sebo mukulu wa radio ntumire ku mukyala Margaret Kajoba. Amina. Mukyala Margaret Kajoba oyo bwe tubeera naye bwe tuwangadde naye tulina n'abaana n'abazzukulu. Bonna abali ekeeyo mbatumidde, sijja kubamenya mannya kwanja kusobyamu abalala bangi naye mbatumidde. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza ntumidde abakyala b'abasumba bonna, kitegeeza ntumidde abasumba bonna, tumidde abamulabirizi wa North Buganda ne officers n'aba officers aba West Buganda. Ate ne bakama baffe eri abawuliriza kaakati nga ba Uganda Union basebo mwenna mu kitiibwa kyammwe. Naye tusiima nnyo Ssaabalabirizi waffe Pastor Dr. Mate atukoze bulungi olw'okutukulembera awamu n'omusumba Maka ya Ssaabawandiisi awamu n'omukadde Kiggundu abatukoze obulungi. Kino kubanga batukulembedde bulungi. Ate nange njagala kusiima baweereza bannange ng'omusumba Alisengawa n'omukadde Miiro. Tuli basatu awo. Mukama atusobozesezza okukola omulimu guno ne tugutunga bulungi okutuuka we tugutuusizza. Twagala okwebaza olaba departmentos be tukoze nabo omwaka ogwo gwonna. Ffe tubala myaka 6 tuzze tutambula ne ba staff abo tewali mutono. Ku staff yaffe abo bonna buli aliwo tukoze bulungi nnyo batuwadde emirembe. Naye nze mbyayo nammwe aba radio kubanga n'institution yaffe ffe tukoze omulimu guno nga tetulina kukayana, tetulina ntalo, tetulina nti gundi situka va mu lukiiko kugobe toddanga wano. Tebiriyo. Lwaki tebiriyo? Mukama atubedde. Bwe tunaasoosowaza Katonda njagala kubasaba era omwaka ogujjawo ng'ogeddeko nga ogw'ebyokulonda muve mu byobufuzi. 2022 bantereza butereza musaasire 2022 ono mwaka gwa byaki mu kanisa ya politics mu kanisa. Katonda muleka alonda abaki abantu mubateeka mu lungu godda wano musajja tunagula ne suuti n'akyusa n'enjogera ate bw'atagenda yagenda kulwala. Ate n'omulala abaddemu bw'awulira nga bajja bawaana ono baleeta ono ate naye n'atandika enkyusa enjogera. Muleme kuwaanawaana bantu, muleme kumalamu bantu maki maanyi, muleme kuboogerera ate eriyo olwoyogerera omuntu ekigambo nga n'ekyo ky'omwogeredde okumugaana okugenda okufuna kiri n'ekyo kyennyini ky'oyogedde kimumala n'ekyo okukivaamu kyalimu. So let us not go political. Leka tukole omulimu tusabire abantu tubaagire yeetaaga okuwabula tumukole ki? Tumuwabule. Tosiiba ng'otambula abantu baffe ng'ogenda obatambulamu ogenda obatwalira obupapula obabuulira kino yagenda ku division yagenda ku union as if gw'obigaba. Gwe saba buki? Busabi. Katonda ajja kwerondera omwana. Oli bamubuuza nti wone tugenda naye nga tetulaba ndika ekibiriiti kigenda kukola ki? N'agamba nti Mukama anaakola ki? Yagufuna omwana gw'endiga obadde ogamba otya? Omusajja bamulabula muyita Eriya yali wali wansi n'agamba nti Mukama nzitabusi abalabona nsigalawo nti obwomu. Tugiyita Elijah syndrome. Abantu bangi babeera mu office n'alowooza nti aliyo ye teri muntu. Abamu bayogera nti bwe ndivaawo mulikola mutya alo fatulabe era ne bwofa era tugenda mu maaso. Nolwekyo njagala kusaba mukwano gwange totawaana kutabulatabula bantu. Tobateekamu mutima mubi gwe kola mulimu gwo. Eriya baamugamba nti waliwo akasanvu kati namugamba nti kuwa sample kirira waliwo mangalu omusajja alima mufukeko amafuta waliwo n'oli Mukama atuwa omukisa kwa Kristo Mukama waffe. Kitaffe omulungi tweyanzeege kubanga otukulembeze omwaka mulamba owadde abaddu bano abazaana b'omulabirizi buno okukola omulimu gw'ekitiibwa. Weebale nnyo weebalire ddala. Tuwungayo ekkanisa yo, tuwungayo abaddu bano bali wano n'eggwanga lyonna Mukama covid ono mutuggyeko tuteerewo embeera ennungi, teekawo engeri ennungi ey'okukola omulimu gwo. Weebalire ddala. Wa Kristo Mukama waffe.